Yes, nkwaniriza go na following Fadi TV ogine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribe nga nonyiga kale eno bagita Fadi TV wali KB TV ogi kosaneke RTV Uganda nombagamba nti ka comment section we kali yawo baka bontita wansa mu ka comment section ato sigale ngo ogi following bagamba nti lutawo lwa musajja uno mukazi emeketa avuddeyo n'alabula Farida yesonyiwe bawe bintu bya kulwanira basajja bintu bya kulwanira basajja neneebuuza ate omusajja nakazibu gwalina mbadde manyi omusajja gwalina si mufumbo waliwo omusajja nakazibu gwalina emabega kaawo yalabikira omwana emuka vidiyo ku TikTok ke basharinga n'ebifaananyi ebyenjawulo byatwenenga nnyo ne ku YouTube kuno naye kyeneebuuza omusajja gwalina musajja mufumbo kwali saazi n'obwetegeeza omukyalo ono wuyawo mabbali awo mu kafaananyi oyo yoyo afuuse ekizibu agambye ajja kumukolako obulabe omanyi bana abakyala tebabangu ayinza okugamba ajja kukolako obulabe nakuyira asiti nakwokya fensi nagamba anti fensi yekwewanyisa ogamba nti olabika bulungi kale njagikolako alabudde nakazibwe ennaku zino akola nnyo buvidiyo ku TikTok akola nnyo zilive ng'alabula nakazibwe ennaku zino okufaako obufi zinayimanya omusajja naye ebise bisinga bagamba nti mu Uganda tenamba esinga y'abasajja balina abakyala babiri owai alibanga omusajja ndowooza alinayoko omukyala nendooza omukyala bali tamanyi nti alinayo nakazibwe nendooza yakoze eki ndowooza yamuturakinze namunzula nti nakazibwe gwalinayo ng'omukyala namba 2 kugambye nakazibwe alabuddwa nakazibwe era kubanga avaayo kwogera ku nsonga y'omukyalo no kugamba nti naalimba kubanga ze omusuka nasokooza nengamba omukyalo naalimba bangi bangi abakola zi vidiyo zino oluusi bakola ki oluusi baagala kubanga munaye bafuna following ku TikTok okwo naye sikifaako nnyo omukyala seba alemeddeko ate obuvumu alina bw'amaanyi sebo tatidde namu wadde n'akatono kubanga zinadde manyi nti oba oli awo aba nakkakanyamuko nti ayinza okutya nti poliisi ayinza okumukwata nti nakazi bayinza omuripootinga ku poliisi pe tanakyatiddemu wadde n'ekimu wadde n'aketondo wekineewunyisizza boyi awo wekineewunyisizza n'ekyewuunya mpaka nakaakati njakyewuunya omukazi alemeddeko omukyala akyawaga agamba nakazibwe bosonyiwe bba wange oba si ekyo nja kukola kyolifa teweerabidde oba kikyanamukola onaawulira naye ngaennaku zino bagambye akola zilive ez'okumukumu ennaku naazikola naye nga zonna nga azikola akola ki azikola alabula nakazibwe ensonga zezimu kwezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbebaza mwena abafollowinga mwena abasubscribinga ne munyiga kale nti mwakola kyamaanyi nembagamba nti ne comment section eri awo wansi awo just ntera ovakaawo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV wiki amawulire gomba nago buli lunaku olukya ku nsi kuno mwongere okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga temujja kubanga mujisamba muyita mukyala nakazibwe kosa ne mujjawe afuuse olunnabe mujjawe obusungu alina bungi baaba obusungu alina bungi bevidiyo byankakolako ku social media nakazibwe tamuddiza ate buli bwataba kukyayogera ewaayo osanga omuntu nga taagala nnyo bintu byakola byakuwandooza bano bantu kubanga n'aligambye nti oba oliawo nakazibwe obutayogera kyaniba ekituufu naye eri abantu abamu nga munnanga basirika busizi nga gwe ne bw'oyogera abajja kusigala kuba ebisesinga ate bw'osirika basigala lowooza nti oba oliawo byayogera bituufu byayogera bituufu nakazibwe ndoza takifuddeeko ekyo eky'omukyalo ono okusigala ng'ayogera bino byayogera naye eri abantu be batyo naye yeesirikira nga gwopa waweka n'obivaako n'obyesonyiwa wenza okulowooza nti omulabisa naye nga tayagala kukola ki tayagala kuyingira mu bintu byebyo oluusi
nga gwogeza kubanga omusaba attention ye n'atagikuwa kati nakazi we aganye okubanga awo omukyalo na attention n'okwala video azikola ng'amulabula era yongedde okubanga amulabula gwame ennaku zino azikola video buli lunaku akafaananyi ndowooza mwakalabe wali video ng'etandika kakafaananyi k'oyo omukyala bwe mbagamba alumiza nakazi we nti akola ki nti kugamba nti yeejovaana bbaawe era amugambye ajja mukola kyalifa teerabidde ajja mukolako obulabe nakazi bwe bamulabudde manya abakazi tebaba bangu abo abakazi batabuka ku basajja so n'okufunira munna abatemu lwa musajja ozanya gwe n'okozanya ate kiragandoza omukyala ayinawoko kasente oyo ayinawoko kasente nakazi bwe era si ye mwavu nakazi bwe naye si ye mwavu ndowooza n'omwami ayinamuko kasente naye byebimu ku ebitambula kati kano ku mitimbagano gya social media nze bujja omanyi omwami nakazi bwe gwayina mwami ndowooza talina mukyala mulala kubanga yamutwakakokko omwaka gwali mwaka guwedde banga gutandika ndowooza guwedde oba 2 yakalina 223 ndowooza yali 223 yamutwakakokko n'abaana bannakazi bwe kale ekintabula ono omukyala omwami gwayombera tata w'abaana bannakazi bwe bano balina kubanga ebiseera gwe yatulaga yoyo tata w'abaana bannakazi bwe balina kitegeeza w'abaana bannakazi bwe kitegeeza yali alinayoko omukyalo omulala ebbali nozi nakazi bwe naye akimanyi nti omusajja alinayoko omukyala alinakazi wayinza kuba akimanyi nti omwami alinayo omukyala era ng'omukyalo yamumanyi naye takifaako eri abakyala bamu nga tebaagala kubeera bannamba 2 oyinza okusanga nakazi bwe omwami endowooza tayimu asinga gimala wuwe nga wooli tayimu amuwaka tayimu katono lusinga lwawo kubeera wooli eri abakyala abasinga bagamba nti saagala kungattika ndowooza ono yenkola ye anange si byangu ninga obwe obufumbo si bwangu obumanyi gwe obufumbo si miniino baaba mugenda kuba nga mugifollow nga bagita Faadi TV gisubscribe nga nyiga kale comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate sigale nga gifollow nga bagita Faadi TV kisonga za nakazi bwe kwosa ne mujja ensonga za kulwanira musajja amugambye Yesu ni omusajja oba Ssejo ajja mukola kyalifa teerabidde mbe bulungi mweraba